Wow, program esibibiro China Moses Wamala mbaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekyokubinde Musumba Moses Solomon Malesa ko n'Uganda Grace Kenya songa za tugenda okutunulako ekyo kino ekyolwaleero kwefumiitiriza okwekubamu tochi yesitukiriza omwaka gubaddemu ebisomooza bingi era COVID-19 atwadde ebyokuyiga lessons ako n'okwongera okwekubamu tochi wetuli wano nga tusigaze ennaku mukaaga zokka kubera nga tumalako mwaka 2020 ate era just weeks satu okubeera nga tugenda mu kalulu ka bonna kikulu nnyo okwekubamu tochi n'okutegeera not just celebrating Christmas oba okuza amazaalibwa gwa Yesu Kristo naye okwongera okutegeera how he Jesus can be born into our hearts and souls. Kantandike Musumba Moses Solomon Male nsonga nkulu nnyo gyogeddeko nti abantu bajaguza nnyo ne babinuka amasajjere nga bwe kiza kibeera emyaka gyonna ne beerabira nti ddala kituufu olw'okuwekubamu tochi n'okwefumiitiriza. Christmas okusookera ddala ey'omwaka guno etegeeza ki gyo oba yanditegeezezza ki eri bannayuganda bonna we tuli mu kalulu saako n'ekimbe kya COVID-19? Neyanziza nnyo bwe tuba twagala okutegeera tulina okutegeera background kyekyaleeta Yesu Kristo mu nsi. Wow. Yesu Kristo we yajjira mu nsi biki ebyali biriwo? Ekisooka ng'obufere buli mu ziyeekaalu tobumalangawo. Ekyokubiri ng'ebikolobero ebikolebwa Katonda yekka yakola ki yabimanyi. Nga kye tuyita indifference eri mu bantu teyogerwako mpitirivu obungi nga ne bannaddiini baggwamu ensa tebalowooza ku muntu wa bulijjo beefaako bokka. Era bw'olaba ebintu ebimu ebyakolebwa nga Yesu Kristo azze bwe mba mbikubuulira ekisooka bwe yayingira yeekaalu mu Mateyo essuula ya 21 yakwata kibooko n'akuba baali bawanyisizaamu ffeeza n'abagamba kyawandiikibwa ennyumba ya kitange eneebeeranga nnyumba ya kusinzibwamu mwe mugifudde empuku yaki y'abanyazi nga talaba bo kye baalowoozangako be bantu okujja babaggyemu ssente babatunza amayuba babatunza ki babasuubiza emikisa babatunza empewo. Christ awajjira era ekiseera we yajjira nga abantu ekisa kye balina tekiriiwo. Kyobalaba yatugerera akagero ka Good Samaritan kyomusajja yagwa mu batemu kabona yabwebalama kabona yo yabulira ebyekisa nga bwe mulabye Bishop bwabadde ayogera bannange twekube mu kifuba twagale tugabe n'ekirala oyo ye kabona. Owokubiri yamwebalama ye Muleevi. Omuleevi yasoloza ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo n'aba nti akola kye tuyita redistribution awa abantu nga buli omu bwakola kibweyetaaga nga bwe twakiraba mu kanisa eyasooka nga abakkiriza baalina emmeemeemu nga batunda ebyabwe ne babireeta ne bateeka ku bigere by'abatume. So kabona naye yeebala mu musajja ono agudde mu kimu batemu eyamwaniriza n'amuyamba ye Musamaliya eyali nowhere near to the Jew. Bwe yamulaba nga agudde mu batemu bali bonna bamwebalamye n'ajja n'afukamira waali n'amusitulawo n'anyiga ebiwundu bye n'amusitula n'amutwala mu loogi n'abagamba nti omuntu ono muleese mumulabirire mumujjanjabe sente zendese bwe ziba tezimala ndisasula bbiri yonna gye mulaba mukoze ekimu musipenizeeko. Indifference eyaliwo era Yesu yagyogerako era n'agivumirira. Ekirala ekyaliwo bw'otunuulira Yesu Kristo we yajjira ng'abakulu mu gavumenti baliisa abantu ababulijjo akakanja. Kyova olaba ne Yokaana Omubatiza bwe yavaayo okwogera ku kabaka bye yali akola yeddiza omukazi omulala. Yokaana Omubatiza sebo baapanga ne bamuggyako ki omutwe oyo yali kabaka. Kakati bw'ogenda okutunula abaana baali tebakyawulira bakadde baabwe. Ojjukira story ya prodigal son. Omwana eyajeema n'ava awaka ng'atuuze byonna n'agenda n'asaasaanya ebintu bye. Yagenda mu betting gwe tulaba olwaleero mu gambling okutuusa sente zonna lwe zaamuggwako ne bamalaaya nabo abaguze. Naye ng'atuuse ku kisenge n'agamba nti naye abaddu bameka abali ewa kitange abalya ne bakkuta nze ndi wano nfe enjala neegomba okulya ebikuta by'embizzi. N'agamba naagolokoka ne ŋŋenda eri kitange ne mugamba nti taata nsonyiwa sikyasaana kuyitibwa ki mwana wo fuula ng'omu ku baddu bo ab'empeera. Mulaba setting Yesu Kristo mwe yajjira. Abaana tebakyawulira bakadde baabwe, amaka gatabuse
abakazi bakola gwa kwetunda nga bamalaaya. Era ojjukira n'omu ku mukazi ku bakazi Yesu eyamusanga mu luzzi ku luzzi, ojjukira ndi omukyalo oyo baali bagenda kumutta, ne bamugamba, yababuuza aziza musango ki nti ayenze, n'ababuuza nti ye gwayenze naye aluwa, ti amateeka gatulagira kumutta naye tujja muleeta naye taliiwo. Yesu Kristo n'afukamira wansi n'asitama n'atandika okuwandiika, male ku lunaku luno wakola bwoti, Bukenya ku lunaku luno wakola bwoti, Wamala ku lunaku luno wakola bwoti, olinayo noono wano. Bona ne bakumbulukuka ne bakola ki ne bagenda. N'amubuuza omukazi, tiwange baliwo ababadde bakuvunaana nti mukama wange bonna bagenze, ko ye kale sijja kukuvunaana naye tokolanga kito kiddangamu. So tulaba ensi Yesu mwe yajja bwe yali efaanana. Si ekyo kyokka, bw'osoma Mateyo essuula ya 23 ekulaga ebivundu ebyali mu nsi. Era kyobulaba Yesu Kristo mu ssuula eyo yavumirira bakabona, ebimu ku bye yabagamba, zibasanze abafalisaayo bannanfuusi, mutabaala amawanga mukyuseeyo omuntu ogu, ne bwe mumala okumukyusa ne mumufuula twice as much asaanidde Geyeena okusingamu. N'abagamba zibasanze abafalisaayo bannanfuusi, mulinga amalaalo kunguluganyirira ne munda gajjudde ngumbagumba zaki z'abafu. N'atakomaawo n'abagamba mu 13:14 zibasanze abafalisaayo bannanfuusi, muli ennyumba z'abannamwandu nga mwefuula ababasabira essaala empanvu ennyo, mukama wagamba omukyalo ono mw'omukisa, ne mutuyana n'okutuyana. Yesu ebyo byonna yakola ki? Yabyogerako. Where are we today? Yesu bwe yajja yakaabira Yerusaalemi n'aga Yerusaalemi, Yerusaalemi, singa ebyamagero ebikoleddwa mu masekkati gammwe n'ebigambo bye muwulidde bajjajjammwe ab'e Sodomu ne Gomora baabiwulira tebandizikiridde, naye raba mmwe kye mukola, mukola ekiri waasi, mulowooza ki ekinaatuukawo. Sodomu ne Gomora tebaafuna mukisa kubuulirwa ne bazikirira. Olwaleero tufunye omukisa ogubabuulira ku bisiyaga, naye bikudde ejjembe. Bw'otunira olwaleero ebikolobero ebigenda mu maaso ng'ate ababikola mwattu bayingira ziyeekaalu, boogera ku Yesu, bakuza olunaku lw'amazaalibwa, probably baasaze ente bagabule abantu baabwe, baaguze engoye empya, bayingidde amayumba gaabwe, bakoze buli kirungi kyonna, bagabye n'okugaba. Naye bw'otunulira obukyafu obuli mu bantu ba leero, indifference. Indifference kwe kuba nti kyokola tulumira omulala, tomufaako, oba alumwa oba alumwe. Kansokere ku bannaddiini, twali wano ne ŋŋamba tetwetaaga kalulu mu kiseera kino. Ekisooka, tulina obuzibu, ssente tewali. Gavumenti ssente zegenda okwonoona mu kalulu singa ezikwata n'eziteeka mu bintu ebiyinza okuyamba abantu mu kiseera kino ng'abantu bali ku kisenge. Ekyokubiri, ne mbagamba nti mu kiseera kino emirimu gy'abantu mingi nnyo gifudde. Abantu beetaaga abayamba. Bannaddiini bonna baasirika kye, pulezidenti agamba akalulu kabeerewo, ne bano beejaga akalulu kabeerewo, nabo ne bakola bajeti yaabwe. Tinaffe tugenda kukola zi debate zaffe tugenda zikola, ba presidential candidates bakole ki? Naye mbagamba nti ekyo kikyamu. Temuyinza mu kiseera kino kukuŋŋaanya abantu nga tuli mu COVID, baalema ne batandika n'okusaba babate, bateekeka debates basaba babate. Wetwogerera kiki? Nabadde ne muliraana wange Sheikh Lukeberwa n'angamba nti abasiraamu batondoka, ekibatta 1 basalira ku musalo gwe gumu, we babadde nga basalira ku musalo gwe gumu. Oli agenzeeko ku makya n'asalirako wakawuka n'akalekako, azze ku 6 ne kamunaaba, ow'eku 11 ne kamunaaba, ow'ebbiri ez'ekiro ne kamunaaba, n'enkya ssaawa 8 buli agendako kamufuna. Bagenza okuzuukuka nga bangi batondoka, ate bannyo tebakola kiteboogera. Musumba sinayagala nnyo tugende mu nsonga ze kuba tugenda kutuukawo kyenkisongedde ddala okusooka okwagala midis COVID-19 n'akalulu Christmas yalu netegeeza ki gye tuva. Very good. Awo winkyali tugenda kutambula mpola. Kakati bw'ogenda okutunula ebyaliwo then nga Yesu Kristo ajja,
Katonda n'alaba nga waliwo obugwenyufu, waliwo obwononefu, waliwo indifference, waliwo inhumanity, waliwo lack of love, n'agamba ntumaani. Yesu n'agamba nze kankole kikangende. Yesu ajja mu nsi ng'eyo ye background. Era embeera bweti bwekola ki bwefaanana. Bw'ajja mu nsi yazaalibwa in a very humble way. Teyazaalibwa mu lubiri, yazaalibwa mu kiraalo. Teyazaalibwa mu famire yeeraga, yazaalibwa mu famire enyomebwa. Era tumulaba nti bwe yakula, ng'agenda akula, yayiga emirimu gy'oku nsi n'atandika n'okubajja nga kitaawe bwe yali akola ki abajja Yusufu. Era tulaba nti yali mwetoowaze ng'era arespectinga ne maama we, arespectinga ne taata we, wadde Joseph ate si yali taata we ddala, kubanga tumanyi nti yali born of virgin birth. Joseph yali father figure mu bulamu bwe, nti ono ye taata gwendabako, naye nga actually taata we ate yaani ye Katonda. Now tulaba nga Yesu Kristo yalina obwetoowaze, ate Yesu Kristo yalina omutima ogwagala okuyiga. So mbufunze Musumba. Kakati bw'ogenda okutunulira olwaleero ng'ebintu bikyufu. Olwaleero tukuza lunaku, ate ng'olunaku olwo lwe tukuza Yesu Kristo tazaalibwangako. Olunaku lugenda okutandika Constantine, Emperor Constantine, kuba yali amaze okufuuka Christian. Oyo yagezaako ennyo n'aga naye tukuze lunaku ki okujjukira amazaalibwa. Waaliwo olunaku lwa 25 December. Olunaku olwo nga basinzizaako Katonda w'enjuba. Actually nga baluyita the birthday of unconquered sun. Die natalis solis invicti. Yolunaku olwo ne bagamba tuteeke ku luno. Lwaki tuteeka ku luno? Ekisooka abantu bangi tujja bafuna. Olwo lunaku baasalanga ente. Ekisooka yali season nga winter etuuse, ng'ebisolo bingi nnyo biyinza okufa winter, n'olwekyo bannyini byo baabitundanga ng'ennyama ejja kuba ya layisi. Baakamulanga omwenge mu Europe, Roma, okuva January. Kati kuba omwaka gugwako omwenge ogwo balina okukola ki? Okugutunda, era nga gubeera gwa layisi. Kati ne baddira olunaku luno lwa 25 lwali olw'abakafiiri, ne balubatiza ne balwambaza obukristaayo oba Christianity. Baali basuubira nti bagenda kusika bantu bali ba non-Christians nabo bakufuuke ba Christians. Kyalinga ekikola over the years tugenza okulaba nga actually abakafiiri baawamba olunaku. Fe abaasalawo tulugendemu tulukuze, twamaliriza tugenze n'ebinyumi byaki by'abakafiiri. Olwaleero njagala mulabe ebikolebwa byonna. Ababbi bateekateeka okubba ku lunaku luno, era security ebeera tight. Twandibadde ne tight security ng'ate tujagunya amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Lwaki amagye, lwaki poliisi n'ebitongole ebikessi n'ebirala bibeera ku bunkeeke ku lunaku luno? Ekitegeeza twamisinga point. Njagala mutunuulire abasuubuzi. Olwaleero abatunze empewo tobabala. Tulina bannaffe abalunda enkoko abamu bababbye mu bikujjuko bino, abeebabbyeko ente bazibba lunaku luno. Nze tewali lunaku lwantamanga Christmas ne Easter ne Eid, kubanga ennaku ezo nga batubba okutuusa lwe nagulembwa. Naye be babbye enkoko ng'ate bambi bali mu kaweefube wozitunda, abo tobala. Be babbyeko ente kyotegeeza amakulu gazze gakendera mu lunaku luno mu ggwanga Uganda. Ekyamazima kiri nti abantu tebakyategeera lunaku lwa Christmas, wabula buli omu akolerako kikolobero. Buli omu guredi eyatuyingira tetuganya na kutegeera lwaki Kristo yajja. So nga ku lunaku luno twandibadde twekuba mu kifuba ne tufumiitiriza bw'aba yajja tusobole okuba abantu atutabaganye ne Katonda. Ate lwaki tukola ebikootana ne Katonda. Kirungi Kristo ogenda kubeera ng'otupreaching oba otubuulira butya wasobola okuzaalibwa mu mitima gyaffe ne mu myoyo wakati wano we tuli. Muganda nge Bukenya alina bya reasons. This is my observation. Ebbanga lyemmaze nga ndi mu buweereza era byendabye. Number 1, abaana bangi batunulira bakadde baabwe. Saate ne bakadde baabwe batunulira ebigenda mu maaso mu bulamu bw'abannaddiini. Bannaddiini bwe bakoze ebikolobero, abasinze okwesittala baami, era abaami batono nnyo mu masinzizo. Abakyala nnamba nnene
naye ate ekisinza okutwalayo abakyala ekyasinga kati okutwalayo abakyala promises ze babagamba bangi baagala bufumbo tebufunika era mwe ababulina ne mubazanyisa simanyi kikye muliko kubanga omukyala okufuna omwami kizibu nnyo. Ekisooka abaami bangi tebakyayagala kuwasa. Ekyokubiri balina options ezababa servicinga asobola okugenda n'agula malaaya. Namba 3 abakyala Katonda teyabawa kitone oba kirabo oba lukusa lwakwefunira mubeezi ffe tubasookereza. Both accept fe we offer. Kati olw'okubanga omukyala talina nkizo kusookereza akwekwanire bw'aba akitandise bw'ati akwekwanire automatically ayitibwa malaaya. Teri musajja yagala kuwasa malaaya. Kati ekyo ne kibakugira okwefunira abaami era kyobula nti abakyala be basinze mu bisiyaga ate abakyala be basinga mu masinzo desperately nga banoonya abaami era kyobulaba n'enjiri ennaku zino ekyuse nnyo. Kyobulaba waliwo gye bayita enjiri eyaka bamuyita kawuula. Kawuula ekutta akati naye nga bagibuulira abakyala abatalina baami. Naturally buli muntu alina hormones. Hormones butaffaali obwakisa omusajja ne bwakisa n'omukyala. Omusajja bw'ayaka alina bw'asobola okutandiikiriza. Omukyala bw'aba ayase nga talina mwami agenda mweweeta options ayinza okukola masturbation which is not good oba sikyo bisiyaga. Kakati bw'aba talina ffenna tweroterera abakyala beeroterera n'abaami beeroterera. Kati olw'okuba ekyo kibaawo bano bannaddiini bakifudde mu mugano kati omukyala bwe yeeroterera bagamba nti kawuula nti aliko omuzimu omusambwa ogujja ne gumusuza ne gumukola kino na kiri. Kakati balina gugoba n'olaba omusumba ng'agoba omuzimu oba omusambwa ng'atuyanye n'okutuyanya naye ng'ekyamazima awuddiisa mukazi. Kati abakyala bangi nnyo mu masinzizo bwe kituuka ku baana abaana bangi bandibadde babeera mu masinzizo ne bandibadde babeerayo n'abakadde baabwe naye taata bw'abanga tagendayo usually ekiddirira n'abaana okubeera relaxed oba laxed n'agamba nange sijja genda ate oba taata takoze ekitagenze. Ate bwe tubadde ne broken families mpitirivu obungi. Broken may not necessarily be separated. Tulina abakyala bangi basula n'abaali babbaabwe mu nnyumba zaabwe naye nga parliament ezikyakiika. Speaker yajemba omusajja awaka asulawo ajja buzzi kwebaka abamu basula mu mamotoka gaabwe awaka oba mu garaji abalala basula mu bisenge by'abaana abalala basula mu madiiro abalala omukyala yava mu kisenge nadda mu ky'abaana oba nadda mu ddiiro oba nadda mu ka boys quarter. Mujjukira omwawulo weeruweero eyatta mukyala we omukyala yali azze ku boys quarter omwami masigadde mu main house n'abaana and that was a family yandibadde nga modo n'ekyo kyekyakola kyekyaliwo. Kati mu mbeera efaanana bwetyo ng'abaana bali divided between father and mother usually batuuka okulaba naye kati Katonda bwe kiba nti mama tava mu kanisa oba tata tava mu kanisa kati nkimayo ekibuuzo kyekimu nga kyenabuza Grace why the insanity the influx kwegamba ebikolwa ebiri mu ggwanga Uganda byennyamiza bwe tubeera nga tuli mu kujaguza ebintu bino way back actually mu ndoza January 1 December omwaka oguwedde ebikujjuko badde bitirivu nnyo masinzo na biki lwaki ebikujjuko binene bibeerawo naye ate era ne ebikola bino okulinnya eddembe ly'obuntu okutta abantu byonna ne bigenda mu maaso. Where is the problem soon? Bannaddiini tebayigiriza humanity. Tusinza ne Katonda tatuwulira. Bannaddiini tebayigiriza integrity. Bannaddiini focus yaabwe eri kusoloza ssente. Bwe kiba nti buli lwogenda mu church oba mu ssinzizo eri obukodyo obuleetebwa kukujja mu ssente munnabyabufuzi ajja ne bamutagetinga nti azze twagala ssente z'okuzimba twagala okugula ebyuma and as long as asobola okuprovidinga that ekifuba mu ekyokumwanjo. Omwavu ng'ali mu yeekaalu oba ali mu church atuula wano mu maaso bamugamba ssebo vaawo oba nnyabo vaawo waliwo ajja okutuulawo. Mulimu n'amasinzizo agamu nga mulimu entebe ezitatuulwako. Bukenya ajja kujja paakinga emmotoka bage oyo mumuleete wano ku mwanjo. Ate bw'atuuka ku manjo bw'ati si ye town clerk era wakati mukama bawadde omukisa tulina wano n'omukulu town clerk anti olaba tuzimba tukola ki
town clerk enjiri aligiwulira ddi President Museveni okimanyi bw'atuuka mu masinzizo yafuuka omusumba w'olunaku era kyayogera yenjiri oba akibishop yayogedde akibishop enjiri yabuulira yabano wansi naye bw'atuuka ku ya President Museveni eyo ekyuka sebo wekitibwa president era munnange gwe Katonda gwatuwadde tasobola kwogera bigambo nga bw'abadde abyogerawo nga president ali mu ddiiro tasobola kugamba kabaka nti toyambadde nzijukiza ekyamukwano gwange ate era mukwano gwe nnyo Archbishop Yona Lwanga bwe yali ayogera ku 2018 ng'asimanyi gavumenti nesigazayo akaseera katono nnyo president bwe yagendayo okubeera nga yagaana okukiddamu ekkanisa kyamulema okuddamu kyalimu okuyitamu yali tasobola kiisa so abantu obunnanfuusi obuli mu bannaddiini nga boogera ebigambo bya mirundi ebiri banyini bo ebigambo bye boogera bye bandibadde babyogereramu bwe bajja bakyusa ne babeera so humble ne babeera so tukiyita tutya n'abeera nti ayogera ebigambo ebiwoomu so soft kiri kyeyakubyewo nga taliiwo tasobola kukyogera so kati obwo bunnanfuusi obw'ekika ekyo era Yesu yabuvumirira Mateyo sura ya 23 zibasanze abafalisaayo bannanfuusi kubanga mu strengtheninga n'omukono gw'omubi town clerk bwajja ne mumusabire essaala ennene ne mumusabire ne bw'ababba kasita abakuba wano obukadde bubiri nti mbawadde ekyo neeka mugenda ne mumukyalira mu musabire abaweeyenda bwe tuba twogera ku morality sisobola holding a government accountable morality ba icons would be icons of morality abandi badde tabaaza ey'obuntu ettabaaza ey'empisa ettabaaza ey'ensa si Museveni ettabaaza y'ensa eri mu bannaddiini absolutely ettabaaza y'ensa eri mu bannaddiini bwe baba nga babbi president omusubira otya obutabba bannaddiini bwe baba nga babbi town clerk oyinza otya omusubira ntabbe agule kanyongeza akajjuza agulire ne banne bannaddiini bwe baba nga babbi ne bano babamanyi nti babbi ne Museveni akimanyi ti cases nyingi ez'abannaddiini yazisirisizza kubanga olugira nti oyo omunaddiini nti ono tukoze tutya sebo president state house intervenes mu cases nyingi ez'abannaddiini president akimanyi nti omusajja ali ebisiyaga ate yamutaasiza kati moral authority agenda jijjawo amugambe nti obba so olaba olw'okuba ensa ewedde mu bannaddiini kyova olaba nti ebikolobero byeyongedde ba icons of morality abakutte ettabaaza abakutte ekisumuluzo ekyempisa obuntu bulamu ensa ubuntu humanity si bannabyabufuzi bannaddiini that's why I squarely put the blame on them bino byonna bye tulaba obubbi ebisiyaga obukumpanya okubba abakozi ababba gye bakola amaka okusasika buli kimu kyonna sisobola kublaminga gavumenti mblaminga bannaddiini